Omwezi oguwedde ekibiina ki NRM kyatuuza ttabamiruka waakyo ku kisaawe Kololo era mu ttabamiruka ono balonda abantu ab'enjawulo omwalina bakwatidde ekibiina bbendera ku bifo by'abakadde mu Paalamenti. Mu kulonda kuno Jacqueline Mbabazi mukyala we yaliko Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi ye yawangula bbendera y'ekibiina ku ky'omubaka w'abakadde be Bugwanjuba. 1, 2, 3, 4, 5. Kyokka obuwanguzi bwa Mbabazi bwawakanyizibwa Patrick Kyamukatte gwe yavugana naye eyategeeza nga bwe waaliwo obutali bulambulukufu mu kubala akalulu. Ono yeekubira enduulu eri akakiiko akakola ku misango gy'okulonda mu NRM akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga. Bw'otwala abantu abali ku register districts 35, municipalities 8 ne city 3 ne city divisions 6. Bw'ogattamu abantu abo baba 364. So akaluulo nga tetunaba kubala abalwadde n'abataali mu position. So tewali ngeri gy'osobola kulangirira akalulu akayise ku namba eyo because that's the maximum. Teringa bulala buno bululu. Eyampabidde abadde alina ensonga 2. Emu abadde alina video ja circulating ku social media nti Dr. Tongo Doi ya miscountinga naye ffe nga tumanyi nti eyo video bagikola bukozi ne bagata nekiba nti kiraga nti Tongo Doi ya miscountinga naye nga si kyamazima. Oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi obwaleeteddwa Kyamukatte akakiiko kasazizzaamu obuwanguzi bwa Jacqueline Mbabazi. Nga President bwe yayogedde Kololo n'agamba nti twagala kulaba nti tufuna obululu obuli clean nga buyonjo era kino kye kimu ekisooka okuyonja ki obululu bw'oba obbye akalulu bakasazeemu oba oli gw'olina bamulangirire. Wabula onaagamba kyakubakosaamu naddala mu by'ensimbi. Kuddamu okunoonya amafuta kugenda kukunga abantu nabali bokka abakubi b'akalulu bakoowa balina okujja okukuba akalulu. Naye ebyo byonna biriwo buli kintu kyonna kirinako obulimu bwakyo oba kosti yakyo. Akulira akakiiko k'ebyokulonda ka NRM Tongo Doi atubulidde ku nteekateeka z'okuddamu okuteeka akalu ku kifo kino wabula n'agamba nti ebyenkomeredde bya kusalibwawo olukiiko olw'oku ntikko olw'ekibiina olwa SEC. The commission is ready. We are going to prepare a budget and also present it to SEC on Sunday because there's a SEC meeting on Sunday. We shall present to SEC and the mode of election will be decided by SEC. If they say we go at every village or every district, we shall use that. Mu ngeri y'emu waakubeerawo okulonda okw'abakulembeze mu National Youth Council ku lwokubiri kwa wiiki ejja. All aspirants will be given nomination forms which, if duly filled immediately, they will be nominated. If you come today, pick the form, fill it, you bring it back, we see that you qualify, we shall nominate you. Expression of interest and nominations will run concurrently. Raymond Tamale, NTV Kusaawemu. Tanga teyaba bamuwa. Tanga teyaba.